in the next episode of Samantha. Kati nabadde namusabe ku kasente akalala naye yagambyeko. Ewaze muno omusaba sente. Namusabeyo ku kasente era. Ate nangamba. Tanagamba. Odo mugambye ngambi. Nabadde musabye ngazi naye olaba Jacob yaganye kale twavudde wano kale nga kale namwadde ennaku n'ennaku ndabaziiseewo. Ennaku zitya? Namwadde ennaku bbiri ng'afunidde kwezo sente ze nabadde njagala. Wali wazimuola ng'alina zikusasula ekitegeeza. Kukola. Agole. N'omuwayo ennaku bbiri. Nemu ennaku bbiri ne mugamba nze sente azimpa nsindikire oba ankubire essimu zino. Naye nize siraba kasimu ke ka message siraba. Kati kyekyo ky'obadde oŋŋamba? Mbadde kugamba kati olaba Jacob ninamuko obuzibu. Neetaaga kasente. Ate Samantha yatera okunyeewa. Naye ndowooza leero oba bambi talina. Naye mbadde nkusaba Jacob mpola yakadde kano. Nze nkuwole? Gwe oba mpola. Lwaki togambye ye waakirina ŋŋamba? Kati tumuleke. Kati kisooka bwe mba tugambe kale singa mba nkuwadde. Ajja kuŋŋamba wazimu wangaani. Tomugamba. Kati ebyoli tubireke. Gwe mpola nga gwe. Sente ngena zikuwa. Mu budde nnaku ezo bbiri. Kubanga kye ndowooza nti ezo sente nnyingi. Esooka ompulirize. Ezo sente nnyingi naye Samantha azirina. Kati ndi mu kwebuuza lwaki teyazikuwadde. Jacob tukole bwe tuti. Nyamba. Sente ngena zikuddiza. Samantha tumuleke teyasobodde tumuleke. Kola sente. Kakadde kamuwe kati ngena kakuddiza. Ani kati olaba Nankya ekituufu nkumanyi nti oli ekisi wa Moze naawe oli kyali wange naye kakati ebintu bya sente biba binenemu.